nagezako okubira Gravity simu nga bule mukubira simu njogere ne Gravity ayogera aseye ayogera taddamu anzijjako buki bujja omwavu tali baako nakake nze sigenda kutya bya gaali nze nyina abantu ndi muntu w'abantu munnamasaka nze sigenda kutya nze etya Katonda abasigadde mbawa kitiibwa bamaama bataata abatuzaala tubawa kitiibwa naye bwe kituuka ku ky'obuyaayi ng'oluyimba lutwalibwa meseji y'abantu oluyimba lwa Kyoko lulimu kabira nga 15 lulimu abasoga lulimu abaganda lulimu abatoolo lulimu abanyankole lulimu kabira zonna gonza kudde meseji y'abantu eri full package nojja n'ogizanyiramu nze ngera kunyumira nti abakama bange byempeereza mu kuyimba so Gravity omuwa bubaka ki muwa obubaka ajjayo oluyimba lwange ku YouTube ku social media platforms zonna bw'anaaba tajjayo oluyimba ebiddako tajja kubyagala kubanga nze omusango ngenda gwongerayo mpaka nze abantu bali eriba nsula olubuto luntokota abantu bankubira amasimu bangamba ajjayo oluyimba nze mulira abankutukira mu gyolwo oluyimba ajjayo oluyimba lwe tufune obwenkanya tesigenda kufiira wano nga abantu bangamba ajjayo oluyimba nze ne social media mbaleka ati naku zino nagivaako olubuto luntokota musajja tajjayo oluyimba ne bwankubadde alimbizibwa ajjayo oluyimba lwe stress ekutta stress enzita ndi muntu amasimu ganzita busi kitegeera Eric Frederick ndi munnamateeka era nga wano wetuli the office zange ziyitibwa GM Kibiriga and Company Advocates nga ndi munnamateeka okusinga yasinga otegeera ennyo creative industry era nga ndiwo okusinga kulaba nga ngonjoola ensonga oba nga nnyambako abayimbi ababeera abanyigiriziddwa mu nsonga emu oba endala olwaleero tutudde wano nga tuli ku nsonga za client waffe era omuyimbi amanyiddwa ng'erya Mon Kelly naye ng'erinnya ly'ettuufu ye Male Badio era omuyimbi ono abadde client waffe okumala akaseera akawerako era nga tuli naye wano eno ku saidi yange omuyimbi ono yafulumya oluyimba lwe olumanyiddwa nga Chokolo era nga yalufulumya ku Independence Day, that is 9th October 2024 era nalupostinga ku YouTube channel wamu ne TikTok account ye nga akozesa ba distributor betumanyi nga ba DistroKid nga bagenda bali distributing mu platforms ez'enjawulo era oluyimba olwo lwaposting wandoza luyiseeko omwezi nga mulamba bukyanga avaayo yeyalwekolera yaluwandiika yeyaluyimba era n'akozesa ba producers ab'enjawulo omuli Montez wamu ne Trix okuvaayo okuluproducinga n'oddufulumya naye bangeri ndoza wiiki ewedde yalimu ennyamivu nnyo era kyamukuba wala okuvaayo okulaba nga omuyimbi omulala amanyiddwa nga Gravity omutujju oba gwe tumanyi nga Wabuyi Gerson bwe yavaayo ate n'atambulira mu rhythms z'oluyimba luno olumanyiddwa nga Chokolo ate era naye n'avaayo n'afulumya oluyimba n'alutuuma Chokolo. So kino mu mateeka tulina kye tuyita okuzannyira ku rights za munno omuyiiya oba okuvaayo singa libadde ettaka twandikiise okusaalimbira ku ttaka lya munno naye akato naye yavaayo n'asaalimbira n'atuula n'avuluga eddembe ly'omuyiiya munne omulala Mon Kelly n'avaayo n'akolamu kopi eya Chokolo era naye oluyimba lwe n'avaayo n'alupostinga aba n'alwapulodinga ku platforms ez'enjawulo nga YouTube channel era wewetegeza dates Gravity omutujjuzo yalupostinga ku YouTube channel that is nga 11 ogw'omuseenene November 2024 yavaayo n'alupostinga ku YouTube ate era ndoza nga 13 awo era n'avaayo n'alupostinga ku TikTok. Kino kikulagira ddala nti omukulu Gravity yamala kulaba ng'oluyimba lw'omukulu oli lumaze otambulako ng'omwezi gumu naye n'avaayo n'atambula mu rhythms zezimu ate era n'akozesa n'akopinga yennyini Chokolo naye n'afulumya Chokolo ng'akozesa rhymes oba rhythms z'omuyimbi munne oba muyiiya munne
ate era ekirala ekikulaga nti ddala project oba oluyimba lw'omutujju luliko akabuuza ebiseera ebisinga it is by courtesy nti mu kuyiiya okuvaayo no appreciating a producer avudde n'ayiya oluki n'afulumya oluyimba olwo naye wetegereza oba n'owuliriza obulungi nnyo oluyimba lwa Gravity omutujju tewali wajja ku appreciating oba to let you know oba okutegeeza producer ki yakola ki eyalufulumya okuva ku start paka gye lukoma ng'ate owuliriza bulungi ekidonge gye bijja bitambulamu tebyawukana nnyo na bya client waffe so tetujjamu okulowooza ne tutuwa torch nti oba oliawo ayina ekimu ku byo kyeryakola ki kyeryagezaako okudduka lwaki teyakona kuba ki kuba producer abakuba oba abaagattagatta endongo eyo ey'oluyimba so tuvuddeyo olwaleero nga tuwandiika ekibaluwa kino kye tuyita demand notice eri omukulu Gravity omutujju nga tumugamba nti olw'oluvannyuma lw'okuwekkaanya ebyo bye tutangaazizza eggwanga wamu n'okulaba ennyimba ez'enjawulo tumugamba oba tumulagira akole bino wammanga mu nnaku 4 oba obutasukka nnaku 4 kuba singa aba tabikoze ate tujja kuba tetulina kyakukola okuggyako okugenda mu kkooti z'amateeka okutaputa ate era n'okusaba kkooti eveeyo emulagire ku ssente ze era ku risiki ye abe ng'asobola obbikola mu mateeka ekimu ku byo kyetutegeeza Gravity omuntu kyalina okukola aveeyo mu bwangu obw'ekitalo aggyeyo oluyimba olwo lwe yakola lwe bayita Chokolo okuva ku social platforms zonna gye yaluteeka obutasukka nnaku 4 ekyokubiri aveeyo mu lwatu yeetondere muyiiya munne munukeri olw'okuvaayo okukyankalanya ebiyiiye eby'omukulu munu keri aveeyo ng'ayita ku mitimbagano gya mainstream media mwenna wamu n'ezi social platforms oluyimba lwe yavaayo okutuulamu mu ddoboozi lye kwe luzze luzannyira aveeyo etonde mu lwatu ekyokusatu aveeyo ayiririre client waffe miliyoni ezitasukka 50 obutasukka mu nnaku 4 era tumutegeeza nti wetuba tetufunye kweyogerako okumatiza mwezi ennaku 4 ku nsonga gye twogerako tujja kuba tugenda mu maaso n'okumuteekako oba n'okugulawo omusango mu kooti eza Uganda for copyright infringement nga tuyita mu tteeka lyaffe erya Copyright and Neighboring Rights Act Cap 222 Kawairo 45 mweri etteeka. No era kyemmanyi kuba efulumya office process aba waffe ali mu kutryinga to contact Gravity omanyi kakati kooti zabitereezaamu even on WhatsApp where you can serve oli na acknowledging a receipt era kyemmanyi yo ku WhatsApp nezabamaze n'omuteerako already service. Mugambi mwetaaga Gravity asasule ssente zitasukka miliyoni 5 tegeeza ne wabawo emitwalo 5 ekiwandiiko kiri asasule miliyoni 5 eza Uganda ezo nno ze zimu ezijja okompensatinga kuba buli munabitone oba buli muyiiya ateekamu ssente mu kufulumya ki project ye okuvira ddala mu writing okudda mu producing okudda mu video editing byonna nga bwetufuna tuba project sente zekola ki ate wamu ne damage psychological damage omuntu gyafuna omaze oteeka project yo katale ate omulala akoze eki agitutte so tulina kye tuyita compensation and loss of monetary value mu luyimba kati essaawa eno abafans abadde subscribing ku luyimba lwa client waffe oba osanga bagenze ku luyimba lwa Gravity omutujju. Atulabyeko emisango bwe giti mingi nnyo naddala mbayimbi abakulu nga bafuna ennyimba z'abaana abato naye era giggwa bwe gityo tusuubire ti nammwe temugenda birekaawo just andooza wema nkubiddemuko ku ttooki sitera kubeera mu bintu bikomaawo ekyo kibaddewo nga nzikiriza nti creative industry erina obuzibu nti terina ba lawyers bandibadde abategeera copyright nga tebategeera ne creative industry bagiyite music industry tulina ba lawyers bangi nnyo abategeera copyright and intellectual property
naye tebategeera tetuyita creative ki industry bagiyite music industry. Gye tuvuddeko ndoza tugezezaako okutereezaako ku music industry nga tuyitako mu ngeri y'amateeka. Era twatulako wano eno nga twadressinga ensonga za Serena Batanabi Tex, remember? Era twatulako wano nga tugonjoola ensonga za Daddy Andre ne Nina Rose tujjukira bulungi. Era twatuulako wano eno abajjukira ku nyegenyege eyaggwako nga basibye munamuyiiya Serenya Ernest omunyegenyege Jjinja. Era tujjukira bulungi twaliwo nga tukola ki? Tumujjayo. So ebintu byedde bibadde bibeerawo twategeera nti ndoza industry terina bulungi munamateeka ezabayambako. But tuvuddeyoko okugezaako okwapreciatinga music industry n'okutegeera bannabiyiiya bano bannabitone tulina bakwata batya era tulina kusolvinga tutya. So I doubt oba kino kigenda kukoma wano eno olw'ensonga twamaze okwekkaanya bulungi nnyo omusango gwa client waffe nga tulaba alinawo omusango Gravity gwasobola gwalina okukola ki okwansalinga oba okuddamu. So tuli beetegefu okugenda mu maaso n'omusango guno paka nga Gravity avuddeyo n'ategeera bulungi nti copyright mu Uganda si just kigambo ng'ababbi abasinga bwe bayogera, rather copyright and intellectual property kirimu kye tuyita rights, eddembe ly'obwebange oba eddembe ly'omuyiiya. Omuyiiya alina obwannannyini lunaku lumu n'engeri gy'obadde nti olina amaziga ga maama nkuwadde ennaku nnya oba eng'ogye oluyimba lwange sigenda kuttira muntu ennaku liiso ng'akola ebintu by'ekiyayi. Tukolere abantu, tuweereze abantu. Oluyimba bw'olaba nga lubadde lutambula ofa nalwo lwaki olukolera wano wa producer Montez ne Trix. Gravity wayogerako ko naye nga namukubira essimu naye ng'ayogeranga mu mbejja ng'aseeyeeya buseeyeeya ayogera aseeyeeya yeebase ne mugamba Gravity bwe yalaba ne muganze munukeri nanzijjako kuba kimanyi bulungi nti oluyimba lwe yakola si lulwe. Tunabeera ng'eggwanga litambula bwe lityo obubbi nga bufuuse obubbi music industry tunaakomawo. Mu bigambo by'oteekamu bawagiramu wa bawa gundi amuneeminga ng'omu ku bakola oluyimba ne producer omulala Gravity omutujju yamuneemingako n'agamba producer bawe wali bashootinga video eyo yagamba nti producer bawa n'omulala be bakola oluyimba naye bawa tiyateekamu logo ye mu luyimba lwe. Kitegeeza ne bawa naye ateekeddwa okuba ng'akikola ki ng'akimanyiiko kuba nali musuubira bawa okujja n'amugamba nti oluyimba lwakyokolo gye luli kola obusaanikira taito gitume busaanikira ekigambo kya kyokolo kikole ki kijjeemu naye rhythm zezimu beats zezimu ekigambo kyekimu kolansi yeemu bannange omwavu tali baako nakake. Montez omwesiga kyenkana ki ani Montez namukubidde essimu Montez n'aŋŋamba nze ndi musajjawo ndayira amazima ga Katonda mugule sobola kutunda luyimba lwo. Gravity oluyimba yaluzeemu ku lulwe kati simanyi Gravity ani kirowoozo gye yakijja kutuula mu luyimba lwange lwe munkoleramu awo simanyi naye nga Gravity ajeyo luki oluyimba kubayo kulayini ezifaanagana n'ezize lane zifaanagana eza Gravity olwange lugamba nti Kabira kyesinga okunyirira tuli eno tusuula kyokolo mawanga kyoko obulula nga tewaliwo njawulo neekola ki eriwo yenna kyokolo katoyinza kungamba nti oli yakoleza kyokolo naye nojja n'okola kyokolo. Toyinza kudda oluyimba lwa Bobi Wine olwa kiwaani nawe n'ova n'okola kiwaani okitegeera bulungi awo obeera nga agamba mbu obanga ze muluyimba lwa principle. Emisango gino ekigireetera okubeera nti nno mizibu ebigambo byemukozesa almost byebimu oli bw'ayimba ku mukwano naawe ku mukwano kati kyokolo era nedda oluyimba wano tulina ennyimba zetumanyi ebigambo bye tusinga okukozesa ekigambo kiba nga kya mukwano kyo kisobola okutambula nga kyekimu naye tulina wano ba artist betumanyi nga bo bayiiya balungi nga walaba Kenzo bwayinza okuyana agamba nti zigiddo bolingo nga walaba pazi walina oluyimba lw'enkudi kati gwe toyinza kuba lino ogamba nti wakoze enkudi oba wakoze oluyimba lwani lwaliri paso nga ne rhythm zezimu kati singa oluyimba olwo ekigambo kya kyokolo kyabadde kyekimu naye nga rhythm zaawukana lwandibadde luluyimba zaki zanjawulo naye rhythm zezimu bivuga kyekimu mu tayimu yeemu okitegeera bulungi lwakuba nti ye akozesa kasente olw'okuba tuli bayimbi b'abantu ye kyakola tuli bantu ba wansi ye kyakola akwata sente n'afuna aba tikitoka bonna n'abakuŋŋaanya n'abatwala n'abakola ki oluyimba lwange lutambula bulungi ku TikTok ku YouTube wonna ne bwe yafulumya oluyimba olwo bakkirana nti bange ne bakompulenga ne bagamba munnamasaka oluyimba walutunze oluyimba lwakyokolo mawanga walutunze oluyimba lwa kyokolo ne bagamba oluyimba saalu ne bagamba ate Gravity yazzeemu lwaki ne bagamba ngenda kwogerako naye nagezako okukubira Gravity essimu nga bwe mukubira essimu njogere ne Gravity ayogera aseeyeeya ayogera taddamu anzijjako buki
bujja naye ngamba katika ngende naye kubira omulanga mu mateeka basobole okukola ki basobole okunyamba gye oluyimba lwe toyagala mwononera linnya nze mbadde mu kuyimba okuva 2012 nga nnyimba walirabeko mawulire nga nva mawulire nga complaininga ku muyimbi yenna naye ekintu bwe mba nga nawandiise message yange ne ngamba nti jjukira ffe abayimbi tubeera baweereza bwe mba nayimbye oluyimba lwange ne nsalawo nduweereza eri eggwanga mbakiraya nti baffe bafaanizi mu bakama baffe ate nawe nojja noweereza ekintu kyekimu doesn't make sense. Abantu abamu bajja kugamba since oli muwandiisi lwaki otoluleka n'owandiika olulala Gravity ansinga ennyimba ayina ennyimba nga mpitirivu nnyo lwaki tava ku luyimba olwo oluyimba lwa Kyokolo mawanga lulimu kabira nga 17 kati bwajja n'ayimba Kyokolo nange nayimbye Kyokolo abantu basobola okunkyawa singa bamanya nti oluyimba lunalukoze eki naluvuddeko era ndi wano lw'amaanyi g'abantu kungamba oluyimba oba olukoze nga tolukoze Gravity addamu lwaki so senga talujjayo senga tateeka mutaddemu agenda kutegeera munnamasaka nzaani agenda kutegeera munnamasaka nzaani munukeri munnamasaka alina okujjayo oluyimba lwe ebintu ensonga ziri mu mateeka si bya joking subject mutolo ntwogera bwogezi bya just koma wano agenda kubitegeera agenda kutegeera nzaani kino ekibba nnyimba kitandike kati okukoma kati buli muntu yenna abadde abba ennyimba yenna kati agenda kukoma alabire ku kino kyetugenda okukola ebiddako tagenda byagala singa tajjayo oluyimba muwadde ennaku nyalwa nsonga nti ali maziga ga maama fena kimanyi nti abadde munyiike naye ate ne bwoba munyiike era toyinza kuddira luyimba lwa munnamasaka ate n'oluddamu kino tekikola makulu ava mu bizibu mumuzza akola ebintu ebituufu tuli baweereza tosobola kujja ng'oluyimba lubadde lwakoleddwa n'olusanga ate nawe n'olukola nga bwe lwakoleddwa okitegeera bulungi abantu bagenda kukyawa Gravity abantu bagenda kukyayira ddala tuweereza abantu tukolera abantu banaye ba TikTok mwena bakikeni tuweereza abantu tukolera abantu batussamu obwesigwa tubaweereze bwolaba oluyimba nga lubadde lutambula ku social media nga waliwo aluzzeemu bigaane tokola challenge bigaane ogambe nti oluyimba olwo lwabbiddwa sigenda kukola ki kuluddamu n'oluyimba lutambula ba TikTok oluyimba mulukola muluddamu naye ng'olwange mbadde mulaba nga lukola ki nga lutambula omwabo tali baako nakake totidde gaali nze sigenda kutya bya gaali nze nyina abantu ndi muntu w'abantu munnamasaka nze sigenda kutya nze ekya Katonda abasigadde mbawa kitiibwa bamaama bataata abatuzaala tubawa kitiibwa naye bwe kituuka ku ky'obuyaayi ng'oluyimba lutwalibwa meseji y'abantu olwo oluyimba lwa Kyokolo lulimu kabira nga 15 lulimu abasoga lulimu abaganda lulimu abatoolo lulimu abanyankole lulimu kabira zonna gonza kudde meseji y'abantu eri full package nojja n'ogizanyiramu nze ngera kunyonyola kyabakama bange byempeereza mu kuyimba so Gravity omuwa bubaka ki muwa obubaka ajjayo oluyimba lwange ku YouTube ku social media platforms zonna bw'anaaba tajjayo oluyimba ebiddako tajja kubyagala kubanga nze omusango ngenda gwongerayo mpaka nze abantu bali eriba nsula olubuto oluntokota abantu bankubira amasimu bangamba ajjayo oluyimba nze mulira bankutukira mu gy'olwo oluyimba ajjayo oluyimba lwe tufune obwenkanya sigenda kufiira wano nga abantu bangamba jjayo oluyimba nze ne social media mbaleka tinaku zonna nagivaako lubuto oluntokota musajja tajjayo oluyimba ne bwankubadde alimbizibwa jjayo oluyimba lwe stress ekutta stress enzita ndi muntu amasimu ganzita busi kitegeera